Lino ly'ekkubo eryateereddwawo nga alternative road. Abantu abava e Kampala okudda e Masaka gye balina okuyita, n'abantu abava e Masaka okudda e Kampala gye balina okuyita. Bw'otunuulira kkubo lijjuddemu ente mpitirivu nga gyenkomezza. Kati bwe muba nga muli ku bwangu, olugendo lwe mwandivugidde katugeze essaawa 10, mugenda duvugira essaawa 15 oba 20 nga mugenda Masaka. Buli we mutuuka musanga nte nga ziri mu kkubo zitambula zidaalimba, ate nga nnyingi. Temugenda kuzipapya, temugenda kuzikaka kuzitwala misinde, zirina okutambula paka lwe zinaatuuka we ziwetera, mulyoke mutambule mugende. Ate muba ezo za kaweta nga mutandise okulinnya omuliro, mwanguwe mweyune obudde nga muddamu musanga ekibinja ekirala nakyo kya nte, nakyo kibavuga kilomita nnamba nga muli mu kasoobo nga ziweta, era nga kigenda kyeddiringana bwe kityo. Mugenda okutuuka gye mulaga ng'obudde bukedde. Kati eyo ye Uganda. Bakitegedde nti kati abantu emmotoka zirina kuyita eno, ne batateekayo mateeka ku bisolo ebitambula nti kati ebisolo birina kuyita wano ne wano, kuba kati ekkubo lya mmotoka. Okimanyi omulalu ayinza okuva eri nga badde aleeze bbaasi ye, nga badde aleeze tulera ye ali ku misinde, zonna n'azisaabala n'azitta n'azimalawo, n'abantu baatisse n'abatta n'abamalawo. Lwaki eby'e Uganda byakusaaganga busaazi? Twakitegedde ekkubo lyaffe lyakolwa bubi, seminti baamubba, enkuba yalimenye, ennyanja yalimenye, yalitutte n'eryabya ekkubo. Kati bwe yalitutte, alternative ne tugimanya ffenna nti yeeno era neerangirirwa. Tewaliyo omusirikale eyo n'omu agayidinga bannaffe abalaalo. Tewaliyo kusensitizinga kwonna kwakoleddwa ku bantu ababeera ku kkubo lino. Kibana yati nekkubo wagenda kuba nga ayita mu mmotoka nga liri bize, n'olwekyo tukyusemu mu nkozesa yaalyo, tukozese bwe tuti ne bwe tuti. Wabula baabirese ffa oba ki ekibaawo kibeewo bo tebibakwatako. Bakulu abali mu gavumenti ya Uganda, mulowoozenga nnyo ku bulamu bw'abantu nga temunnakola kintu kirala kyonna. Ekkubo lya Masaka bwe mwali mulikola mu Katonga, mwamala gakola ffa, temwateekayo budde ku sitaadinga nti singa olunaku lumu bukya amazzi gano ne geeyongera okusinga wano, ekkubo lino linaasigalawo oba linaasigala likola. Mwandibadde mwazimba mu Lwera, mu Katonga, nga mwazimba amakubo agayita waggulu, nga wansi amazzi gatambula kyere nga waliyo omupaji engumu, nga bwe mwakola e Busega awo ku Northern Bypass, ne Katonga bwe yandibadde ng'amakubo gayita waggulu, wansi amazzi ne gatambula bulungi nga tegalina kigaziba, ne bwe gajja mangi gatya nga gajja kuyitamu gagende. Naye kye mwakola kikyamu. Kati mpulidde nti muli mu kuzzaawo. Mu kifo ky'oga tusitule ekkubo lidde waggulu era mu kkuba kiraka mbu muzzeewo ekibajja ekyabejjuse muyiweyiweko bukoolaasi. Mujja kutta abantu nnyo olw'okuba temulowooza ku Uganda, temulowooza ku nsi yaffe, temwagala Uganda, mmwe mwagalamu nsimbi kyokka, ebirala tebibakwatako. N'okwagala ennyo enjawulo. Eryo ekkubo teryandibadde nga bwe liri, naye olw'enjawulo gye mwagala lwaki lifaananye bw'eti ate ne ligwamu mangu. Mukama Katonda tusaasire. Naye ekiri e Uganda kisekerwa busekerwa.